wange. Banange sanyuse nnyo. This time round eno trip twalina gikola omwaka gugwako era ekigendererwa tekyali kinene nnyo just connectinga nammwe tulimirwemu tubakulisa omwaka weebaze olw'emirimu gye mukola tubalage n'obalaga nti muli important okujja ne bano abantu jagadde bakommunicatingira n'omuntu ne bw'oba oli eno nga weenyooma teweeraba nga ali consequential banange muli important njagala obagamba tesikibusabusa olaba omusajja ngono Kapere alina omugaso eri Uganda n'okusinga abantu nga babbalamu eyagala nnyo tulaga kitategeera olw'embeera gye yeesanzeemu naye bwe muneesanga mu mboozi eri pasono n'omuntu nga Kapere n'omuntu nga Asia n'omuntu ng'omuntu wa bulijjo akima amazzi mulando kyangu nnyo nnyo kuba ewaffe obwavu babucriminalizinga omwavu oba criminal omwavu oba musiru omwavu oli half human. Mutegera kyengamba kati ffe tulina okutransforminga eyo mentality. Abantu abasinza okuwa mwe mugamba mpadde Museveni at time naye abantu abasinza okuwa Museveni at time beebo be bapatikako erinnya ery'abakadamba yeffe abantu ba bulijjo bali abakiroodi ebiseera ebisinga bo baagala nnyo okubeera safe bwe nayogera amazima kateka business kange te contract yange ino ate ki so ne mwesanga nga Uganda esigazza mwesonze njagadde leero mumanye timuli ba mugaso nnyo oyinza okuba nga tosinkanangako kyakulanye oba omukulembeze yinayina mu nkyukakyuka ekyo tekikufuula NLS so eno trip njagadde just kwasatinga ekyo bagambe bannange muli ba mugaso nnyo mbalaba ku social media bangi abasinga wano muli baserebu bange nga bwe bagambe nekomyeko nandibadde n'abagambe dda batukubeyo serefi nendinja gyebasabe eddako naye njagadde balaga tubasiima bannange bantu nnyo baleetera okwagala konna bewaka asiimanye bemukola waawo ndowooza obiwulidde agambye atya nti abantu abamu ba mugaso nnyo eri eggwanga okusinga omukulu minisita Baramu Barugahara abaffe bibyo nno naye nga abawadde akamwenyumwenyu ku ttama era nga ne Kapere ye kennyini abadde musanyufu ekinsanyusiza nti amaze okwogera nayogera era oluvannyuma Kapere naye n'atandikira awo okuliisa abantu enjiri bibyo Sima Honorable Kaluya Mukago bwe bale ino ido nabaire TD kyoli eno mwidungu abamu tebategera lusuka bandi bamanjula mugafo ma MPS twali naye mu parliament y'ekumi naye sebo nakusaba nga tulifekera nja kusaba kati okomye okweyita former MP okweseko F yokka okweseko future MP kubanga omusajja bwe twali naye mu parliament ye Nambeshe Nsamba Kalwanga aba MP abaali mu NRM naye nga bawakanya ebikola bya Nakyemalira so kyasanyusa nnyo nti eventually naye yafunalo n'agamba nakyo ekiri Museveni nakyagamba si bwetukwenyumirizamu bannange sanyuse nnyo balabako ogyeko Honorable Kaluya kuba yeyatusoose nakigenderedde okujja eno naye nenzija ne baganda baffe ababulijjo abakiikirira abantu abali ordinary naze n'omugaga Kapere oba okimanyi ng'oli bubi beera ng'okimanyi nti oli bubi lwanirira omuntu awansi nga pulezidenti wakolaki eno toliyo lwa mirembe kubanga okimanyi nti ensi yaffe Uganda erimu obutayagalika ate erimu okutunyikiriza ntegeera olwo omusajja Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ye musajja yekka
ki Naze ni muganda waffe temutera mulaba wa ebiseera ebisinga bwe tuba maaso ga kamera yabeera mabega wa kamera. Abaana abamu abasinga okulya tiya gaasi ng'ensi temanyi bamuyita Musa Mulimira. Oyo Musa Mulimira ebifaananyi bingi nnyo bye mulaba n'ebye bakapucaringa Regime byetayagala oyo Musa Mulimira. Naze n'omusajja omulala gwe bayita Mark Serunkuuma. Mark Serunkuuma ye driver waffe. Aja babuzaako edda kapera wambe buwambe. Banange nsanyuse nnyo this time round eno trip twalina gikola omwaka kugwako era ekigendererwa tekyali kinene ejo nja sikonekitenga nammwe tunyumirwemu tubakulisa omwaka beebaze olw'emirimu gye mukola tubalage n'obalaga nti muli important okujja ne bano abantu yagadde bakomunikatingira nti n'omuntu ne bw'oba oli eno nga weenyooma tiweeraba nga ali consequential banange muli important. Njagala obbagamba tesigibusabusa. Olaba omusajja ngono Kapere alina omugaso eri Uganda n'okusinga abantu ng'Ababalamu. Ensi eyagala nnyo tulaga kitategeera olw'embeera gye yeesanzeemu. Ne bwe muneesanga mu mboozi eri paso n'omuntu nga Kapere n'omuntu nga Asia n'omuntu ng'omuntu wa bulijjo akima amazzi oba asimulanoba kyangu nnyo nnyo kube waffe obwavu babucriminalizinga. Omwavu oba criminal, omwavu oba musiru, omwavu oli half human. Muntegera kyeŋŋamba kati ffe tulina okutransforminga eyo mentality. Abantu abasinza okuwa mwe mugamba mpage Museveni hard time naye abantu abasinza okuwa Museveni hard time beebo be bapaatikako erinnya ery'Abakadaama. Yeffe abantu ba bulijjo bali abakiroodi ebiseera ebisinga bo baagala nnyo okubeera safe. Bwe naayogera amazima kateka bizinesi kange te contract yange eno ate ki so ne mwesanga nga Uganda esigazaamu ensonga enjagadde leero mumanye ti muli ba mugaso nnyo nnyo. Oyinza okuba nga tosinkanangako Kyagulanyi oba omukulembeze yenayina mu nkyukakyuka ekyo tekikufuula NLS. So eno trip njagadde just kwasaatinga ekyo bagambe bannange muli ba mugaso nnyo. Mbalaba ku social media bangi abasinga wano muli basereebu bange nga bwe bagambe nti neekomyeko nandibadde n'abagambe dda batukubeeyo seresi nebinja ndibasabeddako naye njagadde balaga lubasiima bannange bansamye baleetera okwagala kwonna okube waka basiimanye bwemukola leero tetujja kwogera nnyo naffe twaze kunyumirwako era bwe mundaba nga nkirinze nnyo nga tuli mu desert safari mundeke tulitako okwekalakasa naye babanange nsanyuse nnyo okubalaba tubenyumirizaamu nnyo muli ba mugaso nnyo. Omulimu gwe mukola ku lwa Uganda gw'amaanyi nnyo temulekera kwagizaako wagirebigawakulimba temulekera ebirala tunaabinyumyamu tuna mutuleke tugira tuyakamere kaffe. Mukama bampera omukisa. Assalamu alaikum.
byonna nga bigenda mu maaso ate wali abavuddeyo ne bagamba nti nti mu butuufu mbwe ekyo kyokugamba nti atutte Kapere e Dubai mbu kyamaanyi nnyo. Omanyi bagamba nti mu nsi muno tosanyusa buli omu. Katuwulirize. Omusiru yekka yalaba nti ekyokulinnya ennyonyi n'ogenda okulambula e Dubai kiina kye kyongera ku muntu. Ennyonyi njikkiriza esobola okukyusa obulamu bwo ng'ogenda ku mulimu. Nabagamba wano olunaku lumu nga mutijjatijja nga batwala King Shiba ekkata olwaleero aliriddawa. Ne mbagamba bwe muba mwagala kukolera charity na kusiima muntu ono mumukolere business oba mumuteerewo akayumba waanassa oluba. Olwaleero King Shiba mumanyi gyali? Mumanyi gyali? Kati so ye kadingo kasita yategeera nti mwagala okubakyamuukiriza ddaani ebintu eby'amakulu. Kyova olaba asobola okugamba omutegese yamusasudde ogenda okuperforming e Dubai. Nti ku bantu benjija nabo nteeraako Kapere nsobola okuzannyirako ebyobufuzi. Naye nga one ekyokutwala Kapere e Dubai ku bizibu by'alina ayina abaana bayitirivu n'omukyala talina kyabaliisa. Kapere ne landiroodi we wenjogerera mu bangi emyezi 6. Sente zino era bwe mba mwagala kusiima Kapere na kutulaga nti olina omutima omulungi. Lwaki tomugulirayo ka 5 ku 10 n'omuteeramu akayumba ka miliyoni 3 n'oyambira ddala obulamu bwe? Dani okumuteeka ku nnyonyi. Kituufu esobola okuba nga yali weeru ya Kapere era nga kyayagala. Naye ng'omukulembeze olina okuba n'amagezi agabuulirira omuntu n'okumulaga ekituufu ekisobola okuyamba obulamu bwe. Nti kituufu Kapere okugenda e Dubai okyagala naye tekisobola kukugasa. Sooka weeseetinga nze kye nsobola okukuyamba n'okukuggyako kwe kukuteerawo w'obeera oba kwe kukuwa entandikwa mu bulamu enaasobola n'okuyamba abaana bo. Ekyo kye tuyita omukulembeze. Naye nabalabye mwenna mwaka Bobi Wine n'ekyennyanja Kapere kye yalidde. Kapere ayinza okuba ye yakyesasulidde ku bukoga Bobi Wine bwaliko. Olaba yatuuse n'okupeekapeeka promota nti nteera ku nnyonyi Kapere basobole okulanga ebivulu byabwe by'e Dubai. Kati omukulembeze ali mu struggle. Ogenda ku boat cruise nga ne bakadaama bagenda okuyingira basonze. Olunaku lwe mulizibuka amaaso bantu mmwe nti ono omusajja banoonyezaako sente. Nakuguse ebyo byamulemerera nga akyali muyimbi. Mujja kufuna amagezi mu mutwe. Kubanga Bobi Wine nga akyali muyimbi ne Dubai baali tebamutegeka ate music we yakubaluddawa. Ne kati bwakozesa situlago mbu tugenda ku boat cruise. Kubizibu abaana b'e Dubai bye mulina. The boat cruise gwe mugase nnyo gye muli. Mutugenda mu kisaawe kusamba mupiira. Ku policies ezeetaaga okwamendinga ne bilaterals ezeetaaga okulivayizinga mugenda kusamba mupiira na mujega. Nze mbasiibudde naye nga ekyo sikiraba mu makulu kubanga ne King Shiba mwamu kimukolera mumbuulira aliridda wano. Abo be bantu baffe naye nga tugenda mu maaso. Abantu kati bavuddeyo ab'enjawulo okubanga beewuunya omwana muwala amanyiddwa nga Biira ffenna tumumanyi nti y'omuntu eyakuba mu President Museveni left right center era ne batuuka okugamba nti ye Kadaama eyakolanga ssente mbu ng'aziteeka mu struggle mbu agenda okukakana ekiyumba nga kiweddewo nga talinawo yadde n'ekikumi era twamulabako ng'alajja na bannange mu nnyambe nadda wanze wenzira e Uganda bwe nti President Museveni nga nkwata mbu babadde tebamulabangako face azini ng'ayimiridde oluyimiridde maama bibino Kalandoza mumutegeera ono obuuzeeko abantu bagambe People power our power mugamba mutya bannayuganda tuze okulaba tukavaringa omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Museveni tibahabura kanyomusa y'omubbi omuwumpatuutu aleka kuddamu kumuteekako ebyala bye
yefe abatawagira Museveni okitegeera yefe abatawagira Mbuga Tunito omubbi w'ebitaano omwenze yibakwatira mu loogi nibamukuba esasi mu kasolo yefe ninga abantu banyumye boy ya tofulo zamulengera wali kanyayo mu kasolo wano ninga abantu banyumye bannange nikyengere wano yoyo bira waffe omukonzo obwo mukonjo kakati kankuviire ku ntono yalwo oluyimiridde bw'atya watudde oluyimiridde bw'ati bweppo obufaananyi ne buluma obufaananyi obwo buleese ebizibu abaana ne bapolooka omugambo. Ekyamazima kiri nti naffe tukkirizibwa okwegeya naye nze kambuuze ono ye bbiira waffe like kituufu ono ye bbiira waffe oba sigenda kulina bafango nikumbuuliza ono ye bbiira waffe ebya ddala oba mutoowe n'ekirala ono abadde ayimiridde naye oye muwanvu oba bbiira weewe waakoma kubanga bannange toka ekyewuunyisa bbiira yali yeetega lumbuye tikyalumbuye omusajja omugogoofu omusajja omunene omusajja omuwanvu naye bannange lengera omuntu yali amwetega mazima ddala bbiira ne baana mmwe lwaki temwepimira bbiira naye nga yeye oba si yeye ono ye bbiira oba mutoowe kubanga ekituufu kiri nti yampeddeko kiri mu kugeya naye nga naffe tukkirizibwa okwegeya naye nga ono ye bbiira waffe abafango nero tulina kye tugenda bannyonnyola era abagamba nti tugenda basabula tolina nawe otandikira basabula mazima ddala otandikirewa ku mazima nawe ge weerabirako bw'oti n'amaaso go nze byampeddeko naye nga byebyo. Oyo munastruggle agambye nti munange ku mutala guno tukkirizibwa okwegeya nti mwana muwala oyo bbiira waba atudde mu kamera n'atandika okuvuma omuntu ogamba ye abange ono nga yamalayo nti naye mutunulidde omulala wuuno mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi maama bbiira ngambye kankole nga ndi mutaala ondabe bulungi ani yakugamba nti okkirizibwa okuvuma omuntu yenna bannange obadde ovuma nga simanyi nti enkulayo sayiziyo endabikayo tebikkirizibwa kuvuma muntu ku mutala gwonna era nenkubuuza wayitawa kweyo sayizi n'endabika gy'olabikamu oli mukyala mukulu nnyo tokkirizibwa kuva Uganda kukola tokkirizibwa kuva Uganda kujja mu nsi za bweru kukola okuleka ng'olina mwana wo gw'oleetayo gwe wayitawa like seriously wayitawa olinga binege bya muhozi olina Museveni olina mukozi mata omuntu imwe bakane kakazi go badosongolera olumwa kulaifu mami wenkyukakyuka tokkirizibwa ku mutala gwonna kaguba ogwa Uganda kaguba ogwa wano kaguba ogw'okudungu kaguba ogw'ensi ki kumanyira muntu because oli short ebitenkanika oli mumpi oyo musajja singa akufujjizaamu ekikolondwa kubanga ndabanga omanyi omuntu okoma otya omuntu ku busolo obeera mumpi nnyo ne kagundi ne bukatiko bukusinga obuwanvu oba oyinayo olulyo mu butiko mwobwo bukatiko mwobwo obuntu obumpi ennyo obwo oba oyinayo olulandira okubye ekikombadde mufumiro ne kolera video naye ndabye nga tekizze bulungi bwe mba mu sayizi yeeyo nemba nga ndi mu mbeera ey'okumanyira abantu God forbid antwale butwale Mukama atwalanga bwe mba mu sayizi eyo eyiyo nga nkyamanyira abantu
n'abakuwa paasi ekuleeta wano basaana kusiiba mayisa. It's a murder case gw'okuva mu nsi yaffe n'ojja eno mb'oze kukola. The whole you egyo emyaka gy'okukolerera ogibenga gye gyali mu kwekolerera. Nyabo Edo obitegedde. Ate byonna nga bigenda mu maaso waliwo omuvuka avuddeyo n'alabula abankuba kiyona ddala abo abali e Dubai mbu bakozesa sage Hawaii ku airport gyagamba nti yandibaleetera ebizibu babanga tebeegendereza. Sewannaku nenne wannaku yagenda mu ddungu okunoonya ekikumi. Ngenda kukusaba osigalire kwekyo oba sekyo bagenda kusiba obojja kukwatibwa akalabba. Eri eddungu si Uganda si Kampala. Akavuyo ke mwakoze ku airport y'abandi. That is a threat gye bali. Abo ba businessmen eri eddungu lya business ati gwe bw'otandika oleetako akavuyo omuntu omu n'afunirako ebizibu bajja kuteeka mu kalabba ate otandika okukaabira gavumenti ya Uganda. Ono kabampande gwe mutwala wano waliwo ennyaniriza omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa bajja kusiba nga mwami Kyagulanyi ali Kampala. Era mmwe temulowooza mbu kyawedde. Bagenda kuddayo ku CCTV ez'ekisaawe batayokunoonyeza bano bantu ki bagenda kuba kimako omu ku omu. Era kati mwabimaze ne level gye muddako yakwekweka because ekisooka a procession yabadde illegal. It is not known. Aba basajja omuntu ali official bamugazetingira ekisaawe gyayita bamugazetingira terminal mwayita mu kasaawe. So kati mwegendereze musigale mu kunoonya ekikumi. Nnyoko yatunda ebijja yatunda amalaalo n'agenda n'aruga ogende Bulaaya obeere mu Bwakadaama. Ngenda kusaba amaanyi ga nnyoko n'ekisaawo gawe ekitiibwa oba sengaawo osigale mu kunoonya ssente. Ebyobufuzi ojja kudda Uganda obikole. Naye ku ddungu bajja kusiba oleme okubulwa akujjayo. Bajja kufunirawo akalabba oleme gavumenti ekwaki ekuwoleeza because ekifo kya business ekifo kya exchange. Ennyonyi eziva e China eziva mu Africa ezivaawa zituukira awo abantu they exchange they board another one n'agenda gy'agenda. So kati mwegendeze mwe basewannaku ne bawannaku. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa olwe yaliyo akulembera awo yamwaniriza officially ayina ne ku airport terminal gyayita eri Mwetadi eri Abu Dhabi. So mutegeere wao mwino okolera effujjo lyammwe n'akavuyo kulwa Katonda n'ensi yange. Sabaffe tuli ku NCK TV era woba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova.